Gena maaso n'okubanga mutwegattako n'okutugoberera ne musubscribinga naffe tutambula ne Biva Organic ku Access Building nga bulijjo. Enamba Biva eri 075 0752 6 24 27. Biva musawo okuva ku Access Building mujjanjabi akujjanja endwadde yonna ekuluma n'osobola okuba ng'oterera. Mukubireko omwebuuzeeko for consultancy akunyonyola ekikusumbwa kyonna. Website kwali Biva Organic, Facebook wonna w'omunoonyeza. Nze Waso Emmanuel tuli ku Trust Media Uganda, Waso Emma YouTube channel, mulonye mukwasaganya. Nzize wano tuli ku mboozi ya nnaku si ya ssanyu. Emboozi eno si nnungi. Nabagambe ssente zisusse okuliibwa, ab'Enganda balidde nnyo ssente z'abaana, naddala bankuba kyeyo, ab'emikwano baziridde, n'abalala tebakoze bintu. Waliwo omukyala eyankubidde essimu ng'akaba amaziga, essente ze zabbiddwa. Nsanyusa okulaba nyabo. Kale sebo nange okusanga. Nyongera ku ddoboozi, manyi oli bubi naye nyongera ku ddoboozi twogeraganye ng'abantu wakiri. Kale sebo nange okusanga. Okay, amannya go gwani? Bampita Banangachi Justin. Banangachi Justin, ovaawa? Nva Busoga. Ova Busoga. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 34. 34. Olina abaana? Nina abaana basatu. Basatu. Buzibu ki obusinga okutawaanya? Obuzibu obuntawaanya nabadde nsindikira brother wange ssente nga gwe nsindikiranga ssente zange antekere ku account yange. Brother we yani amannya ge? Bamuyita Bwanga Moses. Gwe omuddako yakuddako? Nze ndi mwana wa 8. Ye waakumeka? Ye wa 3. Kitegeeza mukulu? Mukulu. Abeera ludda wa? Abeera Nabweru. Nabweru. Sente zo ziri mmeka z'obadde omusindikira? Mbadde musindikiranga emitwalo 8 naye mbadde nfuna emitwalo 8 buli mwezi. Naye nga nsindika luvannyuma lwa myezi 2. Kikamu enkaaga. Kisinziira eri dola bweba rate gyeba eriko. Olumu zituukeemu 56, olumu bwebityo. Olusi mbadde nsindika myezi 3, kale nga kisinziira. Obadde mu nsi ki? Mbadde Jordan. Wagendayo ddi? Nagendayo 2018 mwezi gwa 10, ennaku z'omwezi zaali 5. Kitegeeza omaze emyaka nga 2? Maze emyaka 3. Watandika otya okufuna ekirowoozo kigaakuweereza muganda wo ssente? Okutandika okufuna ekirowoozo okuweereza muganda wange ssente, ensonga esooka ye yali alina smartphone yekka mu famire yange. Otyo? Ensonga ey'okubiri natuuka eri e Jordan nga nali naggulawo eno account mu Post Bank. Bwe natuuka eri ne binkaluubirira nga Post Bank ne bangamba teri international, sobola kusindika ssente zange direct ku account. Kati bwe natuukayo ne mugamba nkyusizaamu banka, n'akyusa naza mu Opportunity Bank. Nga akyusa mu account yani? Mu mannya ge ye ng'omuntu. Kati nga nze wensindika ssente nga azijjayo nankubira bu receipt n'agamba zivuddeyo bweziti, ne mugamba akozesaako bweziti, ezisigadde ziteeke kwa account. Nansindikira deposit receipts ateekeddeyo ssente. Deposit receipts ezo nga wazirabako? Nazirabako. Zaalinga ntuufu? Zaalinga ntuufu kubanga nze simanyi wazaali ntuufu, naye kubanga namugamba tinga wano ndabanga oteereddeyo ku Outlet Bank. Nangamba nti tekirina buzibu. Kati nga wensindika ssente aba ankubira ekifaananyi n'azisindika, naye ekizibu kye mbadde nina nti mbadde sirina ssimu yange nze ng'omuntu. Mbadde nkozesa ssimu ya madaamu wange. Ongambye nti muganda walandika okumusindikira ssente olwokuba tewaali yali agenda kuzikulisiivingira nga yalina
Nali sirina mu family kati omuntu alina smartphone kati nga ndinamu oyo yekka. Kaine musawo olana kuba ng'omwereza ssente. Mwakanya mutya? Okukkaanya twakanya bwe tuti. Ngenda kusindikiranga ssente ze ngambye nti zino ziwe maama z'oba ojjako ezisigaddewo oziteeke ku account onsindikire ki? Receipts. Era abadde akikola. Naye ng'obuzibu bwe mbadde sirina ssimu yange nze ng'omuntu. Ongambyeko ku kya receipt n'ongamba receipt yakuweerezanga receipt nga yakuweerezanga receipt zaawe ezo? Opportunity Bank. Eza account ye? Eza account ye. Yakuweerezanga ku receipt eziraga nti sente zigenze ku account yo? Si ku account yange. Ku account eyo gye namugamba kuba yagulirawo mu mannya ge. Kitegeeza account yali ye. Ate ye ya Post Bank account yali eri kuki? Eya Post Bank. Engeri gye nali mugambye kyali bwe kiti. Eya Post Bank yo yali bweti. Nali nvudde eno ng'amugambye nti we mba nsindise ssente ku account yange kujja gendangako emitwalo 5 ezisigaddewo bazikuwe z'oba osansaanya okulabirira abaana bange ng'ozisindikira maama. Kati nenfunamu obuzibu ng'eri Jordan teriyo ki branch za Post Bank. Ekyo nakitegedde. Kati awo ne mbeera nga ndi confused kwe kumugamba agulewo account endala kw'okuggulawo eri mu Post Bank. Kati mbuuza ssente mmeka ze wamuweereza awamu? Awamu zaali $2,200,000 n'obusente awo obugwirako. Ssente ze wamuwa ezalina okukola ebyo ze yatwala zaali mmeka? Bukadde 13. Milioni 13. Wamuwanga ssente gwe z'ogattako ze yalina okwawulako out of 22 millions. Endala zaakola bye zalina okukola. Ezo ze yanotereka milioni 13. Tezaasigalawo. Yadde n'ekikumi. Wamanya ddi nti ssente zo zitansa okuliibwa? Nga nkomyewo nakomawo lwa 2. Muno wakamalamu ennaku mmeka? Leero mpezezza wiiki. Tewamanyawo kati ku bintu bya ssente zo tewalinako pulaani yonna gy'ogamba nti ssente zo zinkoleremu kino? Ssente namugambako angulireko epiki. N'agigula akakadde kamu n'N$85,000. Yagigula? Yagigula. Eri luddawa? Eri ne brother wange gwe nzirako. Eyo weeri piki? Yo weeri. Brother ssente za piki kyazireeta? Abadde azirabiriramu baana. Ezo zibadde zo bweziri? Kati endala zalina kukola ki? Endala zaali za kugula poloti. Ne mugamba kati nguliraayo poloti nkomewo nga poloti mweri nzimbemu akayumba kange ntuule n'abaana. Olwatuuka nga njagala okugula poloti ne mugamba kati jjako obukadde 5 wali baggalawo $8,000,000 jjako obukadde 5 obusindike nze eno ngenda sindikayo akakadde kamu mu $60,000. Kati nangamba mbadde nsaba okomewo gwe kennyini ogule poloti yo. Ne mugamba nedda nze njagala gula nze ngenda kusindika. Kati nga mugambye ajeyo obukadde 5 ezimu zibeereyo nga zikuuma ki? Gw'omugamba ku account gw'omanyi ku account kweziri? Nga manyi ku account. Mugenda poloti ya ssente mmeka? Milioni 8. N'omugamba akola atya? Ajeyo obukadde 5 nsindikeyo akamu 6 tugatteko. Ono nannyini poloti nali nzikirizaganyiza naye nga ngambye nti nno ngenda ezisigadde balance nja musasula edda. Nga mpaddeyoko kabanga. Kati bwe namala okwogera ne brother wange bwe ntyo nangamba Justin nze mbadde nkusaba okomewo ebintu bye byogobereko gwe kennyini ng'oli mu Uganda olabe ne poloti weeri. Ne mugamba nedda mukwano gwange mumanyi bulungi amanyi ne poloti weeri. Kati ye n'abigaaniramu. Muganda wange n'abigaaniramu. Yani erinnya lye? Ye Bwanga Moses. Kati ne mugamba mu Gwokutaano nkomawo nangamba ogira obeerayo eno Uganda kiri bubi ogira obeerayo. Wamugamba nga nkomawo ng'agamba ati? Ogira obeerayo Uganda kiri bubi. Kati nze ne mugamba nedda nga amisinga obwana bwange mazeeyo emyaka emmeka
ebiri kitundu awo gyali ebiri kitundu naye bosi abadde anzikiriza nkomewo ndabe ku bwana bwange nangamba nedda amalayo 3 nenzikiriza nengamba bosi nedda ngenda mu gwe 10 kati awo wonna mbadde mmanyi ssente zange weziri kati nakomyewo ku Lwokubiri nakomawo ne mukubira essimu sirina transport yanzijja ku kisaawe kuntuusa ewaka eri abaana nansindikirayo emitwalo 10 kyampisa bubi nengamba omuntu gwe mbadde nsindikira ssente zange tazze nakunkima ku kisaawe nentambula teyajja sisita wange yajja nentambula nenvaayo ku kisaawe nengenda ewaka nembeerayo ku Lwokubiri mu bazadde Olwokusatu Olwokuna ninja nenzijja wano eno omukwano gwange weyampangisiriza ennyumba nembeerawo ku Lwokutaano nemugamba nzija nangamba nedda tojja Lwakutaano ogenda ku mitinga ku Sande nemugamba kale ngenda kujja Lwamukaaga nsule ewa sister tumitinge ku Sande kati ku Sande ne mukubira essimu nangamba mujje wano muviiremu ebwayise ku bitaala mugenda kunsinkana netugenda etwatuuse ewaka nangamba mpozi obadde wandiika buli kyobadde ongamba nsansanye nemugamba ye mbadde mbiwandiika ndina records nemugirayo netubala nemugamba kati njagala ssente nangamba ninaku akawunti emitwalo 21 nemugamba ogamba ki yagamba ta naye emitwalo 21 ku akawunti nemugamba ogamba ki nakiddamu nemugamba tugende mu banka tulabe neera negenzeeyo nga kuliko emitwalo ago 21 bwakugamba tene emitwalo 21 wasooka kulowooza ki obudde na faintinga kuba nali saddamu kutegeera nali ne sister wange na faintingirawo nga yagamba sente ndala ziri luddo angamba sente ziri ku fixed account bamuwaddeyo emyezi yagizitekayo nga kyetaagisa emyezi 8 azijjeyo nemugamba wali otegedde nkomawo mu gwe 10 kati ate lwaki sente waziteekayo ku fixed account netugenda mu banka netubuuza ababanka nemagamba mba njagala sente zange muyinza okuzimpa ne bagamba waaba ziteekayo esente kwe ziri tujja zikuwa naye amagoba togenda kola ki gafuna nenzikiriza nengamba olwokuba ndi mubwetaavu nengamba nedda nzikiriza brother wange nangamba kati tugenda bimaliza ku Monday nengendayo ku Monday nemugamba kati tugende mu banka gye bangambye nangamba nedda ndina bosi wange agenda okumpa sente zo nkuwe ezo zijjira zibeerayo eyo tujja zijja edda ng'emyezi giweddeyo nemugamba nedda kati oli agenda kuwa sente ate agenda gira aba ayagala amagoba nedda tugende tujjeyo ezo nagamba nedda tekisoboka ddayo eka tujja ku mitinga Olwokubiri nedda ku Monday olwajjo brother wange yamukubidde essimu n'amugamba jangu tumitinge tugende tulabe sente za mwanyi naffe ziriwa kati teyazze ali muno mu Kampala yagambye ali bize nnyo teyazze netumukubira mu masimu jangu tumitinge tulabe jangu tumitinge yaganye okujja nagamba twabadde twagala tutwale tulabe ku fixed account yagamba tukwe kuli sente yaganye okujja enamba yogina njirina osojinko bera kawo mpola nga wetulabe ojikubako oba okujikuwa kujisoma kawo kalomo tukyali tugeza okuba nga tuliziganya n'omukyala Justin sente ze bintu bizibu milioni 13 nabagambye sente z'abaana b'okuba kyeyo zafuuse ekikolimo oba zafuuka ekikolimo sente z'abaana ziriibwa nga bw'okiwulira embeera si nnungi erina katono ndamu katono tosoma ndala zisigaddeyo nja zikebera wano nzirabye yani mwami Moses Bwanga milioni 13 tewali yadde 10 mwana jebaleko mwami Moses
kale sebo nawe gyebaleko. Oli otya ssebo? Ndi bulungi sebo. Obulamu bulungi? Bulungi. Okay. Kakati Yes sebo. muganda wo amanyikiddwa nga Justin. Yes sebo. Kiki nga alabika embeera si nnungi, mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo. Nze ndi musawo ku ddwaliro. Yes sebo. Mulwadde nnyo yafunye pressure, ali ku kitanda. Justin. Hello. Wagisebo? Justin oyo gwolaba sister wange. Yes sebo. Era Justin yampeerezako ku ssente ze. Okay. Entuka ekiseera nindabanga ebizibu bingi nemugamba lekera okusindika ssente ebizibu bingi. Okay. Owulya muganda wange. Mpulira sebo. Nga famire erimu ebizibu okuva bwe yagenda mu lockdown wakati ziisa abantu abawera abana oba abataano. Nga mubaziika ku ssente zaani ezize? Anti bulira. Abantu abo bwe baakwa nenkozesako ku ssente ze n'abaako n'ebintu ebirala byangamba omukolera nembimukolera. Alo? Yes sebo. Nembimukolera n'angamba ngulirako pikipiki mpeerako bba wange ssente bweziki n'amabanja ge yaleka nengasasula. Yes sebo. N'abaana be babadde eyo waffe era nga nze nkola ki mbaweera ssente. Owulya muganda wange. Yes sebo. Justin bwe n'abantu abalalala babadde angamba ono muwe emitwalo 2 ono kola bwoti ono mu baana bintu bwerityo nembawa. Okay. Justin bwe yakomawo bwe yali akomawo n'agamba nkomawo nemugamba okomawo nti kati muganda wange sister wange nze ni musajja mutindi nemugamba Justin oli nankwira n'agamba akomawo ku airport naye talina ssente zikola ki zimugjayo nga tugenda omukimayo. Osebo. Nengamba okay. Nemugamba ssente mmeka ati 10,000 nebasindikira emitwalo gyali 10 oba negamba sooka olindemuko waliwo ebintu byendiko njagala kuwa ssente zo. Owulya muganda wange. Yes sebo. Waliwo ebintu byange bibaabusa nga byendiko byengoba kuva mu revenue emyaka giringa 5 muganda wange. Okay. Nakwata kadi yange nekibwa Justin logobuuku nemugamba gintwalire mu kyalo. Kadi yange neebula okumala emyaka 5 muganda wange. Nkete ebintu nenfunako oda ntakude wa era juzi nagenda paka ku Ministry of Works nga bagamba Ministry of Works yeyadiza omulimu gwa revenue. Kakati muganda wange eyo mbozi tugenze mu mpanvu tetubigenda mu ebyo. Sente za Justin ziyakuweereza $13,000,000. Ziri $13,000,000 ziri mmeka zimayino zebasigazawo? Wanyi? Sente za Justin ziyakuwa wasigazaawo mmeka? Yampeereza $13,000,000. Sonde meka ziyakuwa kale? Omulundi gumu. Zolinawo zomanyi ezasigalawo? Ulira ng'ekitabo eri ababuze ekitabo era nembagamba mundekeemu. Nedda. Abaana baabuze ekitabo kyenawandiikangamu. Nkubuuza ebibuuzo bitono nnyo njagala obiddemu beera straight. Kyajjukira bulungi. Tokyajjukira ssente zeyakuwa? Yes. Kubanga ekitabo kyabula. Wamugamba ssente ziri ku banka fixed deposit account gye ziri? Muganda wange. Kwendi mpulira? Oyo Justin namugambye amanja ssente ze. Owulira? Yes sebo, mbuuza ekibuuzo kimu. Ssente ku fixed deposit account kweziri teziriiko? Ssente teziriiko. Ssente ze zaalagawa? Namugambye nina amakubo gendi kuyitamu okumuwa ssente ze. Era nemugamba anindeko next week on Monday ndabe engeri gye muwamu ssente ze era byendiko nakati nze gwolaba. Togera nga abasajja kati. Ssente za Justin zaalagawa? Wazikolamu ki? Mbulira nga ng'omuntu ntegeere ensonga yo. Esimu agigyeko. Omulidde? Owulidde byanseemu? Mulidde. Bwatyo bwali mukumbuzabuza. Ensuubiza ngenda kunfuddayo ssente ku Mande naye manyi talina ssente.
Ensonga za muganda ozuulidde bwayogedde? Nziwulidde. Sente zonna zagamba nze ezo byonna nga bwe mbadde nzija nsansaanya byonna nga bivuddeko. Saawa zino mubale miliyoni 13 nga za piki teziriiko. Ezo zagamba mbunawa bba wange nazisindika. Nzisindikira sisita wange ku simu ya sisita wange ne mugamba zisindikire bba wange bagende basasuleko ku poloti gye nakugambye. Abadde ali mukungumya agenda kunfunira sente kati agenda nzifuna ddi nze kati abaana agenda balisa ki? Akola mulimu ki? Nzimbi. Yaganye okujja teyalabise yali mu kuwoza kimumbu bagenda kunsiba. Atya bagenda musiba? Bagenda musiba mbu kyova olaba teyazze tumitinga. Gyewabeera omanyiwo? Manyiyo. Kirabika kati yavuddewo. Yadduseewo? Kati yadduseewo. Byonna byali mu kuwoza. Nze buli sente gye mbadde mpa maama mbadde njijjako nga musindikidde ne mugamba kati jjako zino owe maama ye yafuneko obuyambi obw'abaana ezisigadde ziteekeyo era abadde asindikira risiitsi lwakuba essimu ebadde si yange naye singa ebadde yange singa bibaddemu ebiri mu ssimu. Kati wakumyeyo oli ludda wa obeera? Kati nazze eno era nazze bya ssente nga mbeera kati ewa sisita wange kati saawa zino eno era abaana nabalese mu nnyumba bokka. Eno mazeeyo ennaku eziwera 5 nga ndi mu kwewuuba mu bya ssente. Nga weetolodda muno odda muli? Ali mu kunsuubiza. Nze mpolo ez'abadde ajjanjaba abalwadde nze mbadde nga wangamba taata mulwadde nga mugamba muweeyo 10 ezo nga teziri kuzirize nali nze mba mugambye nti teeka ku akawunti. Abantu bagamba baafa bonna wabamanyako? Nabamanyako naye nze anko we yafiira nateekayo 10,000 maama wange omuto we yafa muganda wa maama kuba ye yankuza ne mwayo 12,000 n'omulala brother wange we yafa ne mbawayo 60,000. Abantu bonna bagenda bagatanga bateeka emitwalo ng'ana? 40. Bintu si byange nakatono byebyo bane twongere okubeera bagezi ekimala. Abantu boteekamu ssente zo sookumala balowooza akaani asobola zikozesa ki? Miliyoni 13 tezirabikako. Omusajja aliwo nabuzaabuza katukoze tutya? Oyagala tukole tutya? Mbadde njagala tumukwate ampe ssente. Awo zaalina baboosi be bamuweko ku ssente ampeeyo yadde obukadde 5 neyiye. Kati abaana bange nze ngenda bateekawa ndi mu kupangisa. Wapangisiza ludda wa? Ejjinja. Wapangisiza jjinja? Abaana bali wameka? 3. Myaka 3 ng'okola? Nkola. Tolina yadde 10? Mbadde manya gibulooka nze. Nakyakola nakukwata. Baganda bwe bali muno mu Kampala? Mwe bali.